Essula ey'omunaana nkoko njeru. Ekiro ekyakeesa olunaku olwo olw'omukaaga yali ntujjo nnene nnyo ku kyalo wa Binoga ku bujjajja bwa Pawulo. Abantu b'okwo lwe baasula mu ngalabi za Nguli erunayo Sebirikundi. Sebirikundi yali musajja ttyajiri, ente nga ziŋŋoŋŋolera waka. Yalina ettaka nga likwata ebule n'ebweya. Yaleka bannamwandu 7 ne bamulekwa 29 abazzukulu butabala. Olumbe lwali luluddewo nnyo okwabizibwa. Abantu baava mu kuzimba ensiisira ne bakunakuna kubanga omuntu okubala ensiisira 40 nga yeesedde. Mu nsiisira zino zonna mwalimu ensiisira emu ey'enjawulo. Yali ya weema era munda waayo mwalimu ettundubaali n'ettaala y'omukono. Mu nsiisira endala ezitaalimu kibululu mwalimu butadooba. Nannyini nsiisira eyo ey'enjawulo naye yali musajja wa njawulo. Yali ayambadde ebikalu mu kifo ky'ekkanzu ng'ayambadde mupiira gw'enkuba ne mu bigere ng'ataddemu ebigatto bimagetesi. Engalabi bwe zaataba naye mu nsiisira yavaayo n'ajja ku kyoto. Awo abantu bwe baamwetegerereza nga ye Pawulo muzzukulu wa Kaawonawo. Abakazi be baasinga okumwegomba n'okwewunya engeri gye yali akuzeemu amangu ago. Abantu baawulikika nga beebuuza nti, "Maama, oyo omwana atudde wali nga ku mpagi y'ani? Nga simulabangako." Ko omulala nti, Ha, naawe olimba. Gwe tomanyi Pawulo muzzukulu w'omusajja ono gwe baziika wano ku lusozi. Kozzi y'ani? Omusajja ono yali omutembeeyi nga tukyali bato. Otyo Kaawonawo, mbadde ngamba nti kano ke kazzukulu ke katabani k'abaazibumbira. Leero onoolaba okukulaakulana. Omanyi yasoma n'amalako amadiguli gonna bwe yagenda n'ebuzungu. Ye gwe tomulaba. Awo omukyala omulala naye eyali awulira emboozi eno kyeyava agyegattamu n'abuuza nti, "Bannange, baabo bamuva Bulaaya tebakwanwako. Nze nandimweyagaliddeko ne nva ku kino ekitamiivu ekibadde kinneeyogerezaako." Abasajja bangi baatuukirira Pawulo okumubuuzaako. Abatamiivu be baasinganga okukusesa. Gamba nga leewo. Yo olwetegereza Pawulo n'ajja ng'asuukira nti, "Wawange Bulaaza, si gwe Tawulo omuzzukulu wa Kaawonawo. Bulaaza, noonyezaayo omunwe gw'ennusu n'enywere. Ffe tunywa bunywi, waliwo yaaye, nfudde, nti leeta ennusu." Musajja wattu Pawulo eno yagitunguza mannyo atera awone omutamiivu. Ate era waliwo n'abantu abalala bangi abajja ne banyumya naye kyokka buli omu kumaliriza mboozi nga bw'atasaba mwenge asaba mulimu. Era bangi baamusuubiza okugenda okumukyalira eri ewuwe ku kibuga. Zedde Byansi yali omusale mu kutuukiriza ekisuubizo kino. Byansi yali musajja mukaatakaata. Gye buva ne gye buligenda ng'ayambala katemambidde n'ebigatto binkya. Nga tasala njala era ng'enjala ezo zimukirako ez'enkoko empanga. Ekibuno nga kyamuddugala ng'ekyessalambwa ate ng'amannyo gaggwamu dda. Bwe yayogeranga ng'afunta okubuno ng'ekkovu eriri akatiko. Olubuto nga lumulinga ekisero era yatambulanga ajaagiira ate ng'abaligamu. Musajja wattu Pawulo baamujja mu miitingi ne bakamutema nti, "Kitaawe atuuse ali wali mu kisenge ekirindirwamu abagenyi." Pawulo yeebuuza ekireese kitaawe nga takiraba, ko ye nti, "Kanzije." Okutuuka wansi yasanga abawala bali ku mmeeza okwanirizibwa abagenyi nga babula kufa nseko. Ye musajja mukulu Byansi yali afuluuta era ng'ayasaamiridde n'endusu zimutuuse mu kirevu. Olwazuukuka n'azuumuula amaaso n'addira ekimeeme ky'ekkanzu n'asangula ku mimwa. N'akolola n'awanda ekikolondolwawo mu nsonda n'alyoka agwa Pawulo mu kifuba nga nnyoga awedde. Byansi yayanjula ekimuleese. "Mwana wange ate ludda muganda wange, Pawulo, nzize mangu mangu. Omanyi baagamba dda nti amawolu galiibwa mujjukiza. Nze jjuuzi bwe twasisinkana mu ngalabi, ye wange mukulike n'ekkubo. Nakyo okukuteganya olw'abantu be walina naye nange nali njagala okukuyitira mu bizibu byange. Bannyoko ne baganda bo banzita. Omanyi omuwala omu ye yafumbirwa, so nno yafumbirwa Tuula era omulenzi mukoddomi wa makanika. Era ndowooza omumanyi. Atadda ku oyo namujja dda mu birowoozo. Omulenzi adda ku oyo ye yali ekibanja erudda ewa Busaana. Kaakati alina n'abakazi 3 era mpaddeyo n'obwana bwattu nga buubwo. Abalongo bo omanyi baabuuka. Kaakati kizza yasinza okundeeta. Yali asoma bulungi naye akalenzi ne kagenda kamuzannyirako ne kamufunisa olubuto. Akalenzi nno kabeemu naye kannawuna bunnawuna. Kabe nno nga kamuwa obuyambi. Nze nno kyenvudde nkola ki? Nsalawo afune omulimu naye Sseruganda ne bw'onoomuwa omulimu gube gwa kusiimuula mmeeza yo oba kufumbira onooba onzadde. Pawulo yali agenda okwerwanako omukulu n'amulya ekirimi nti, "Ate era kyenkoze n'omwana omuwala omuto muggyeyo mu ssomero eryo. Njagala asomero eno ewammwe." Kugambye eri tebalina bye bayigayo. Babulire kudda mu kusaawa na kuleeta bitoogo kuluka biwempe. Gy'obeera nti ebiwempe lwe luzungu. N'omukulu w'essomero naye tatuula ku ssomero. Alinga eyawunya mu bigere by'embwa. Pawulo yakanda kwewolereza nti omwana taliiko wanaasula nga musajja mukulu adda mu kubuuza nti, "Ate kusula kutya? Ngamba nti ono mwannyoko w'osula naye waasula. Gwe ne bw'omusuza mu ddiiro byonna ggwe onoolaba. Wabula kyembadde ngamba njagala okulaba ewuwo ndyoke nzireyo nga nteredde."
nga batuuseka wa Pawulo musajja mukulu yadda mu byakukungiriza nti wowo mwana wange osula mu lubiri lulamba weebale kusoma ate nga nange byansi waabwe bwe nfaanana ani yandituusizzaako awalungi bw'ati ate wano w'obadde ogambira nti tolina wonoosuza mwannyoko ennyumba Buganda bulamba yina kano kammanga nsisikaleete ne kavanga wano nga kasoma mu kigo obutaakulubiseeyo omukulu byansi yasanyukira nnyo olugendo lwe luno anti Pawulo yava mu kumufumbira leero n'akatagga era musajja mukulu yali ow'okuddayo ku olwo lwennyini yamalirawo ddala essabbiiti ennungi 3 nnamba ate n'olwo nga Pawulo amaze kumulaga nga bw'agenda ku safaari mu sabbiiti ezo era Pawulo yakyalizaamu n'abagenyi abalala bangi Bagenyi bano bonna Wami Katalagga yasinga okuba omuzibu. Wami Katala ono naye yali wa ku kyalo wa Binoga ebujjajja bwa Pawulo. Era yali awulidde ku ttutumu lya Pawulo ono kubanga mu butuufu ye ku lumbe yali tagenzeeyo. Kyala Katalagga ng'agenda alwala amatu ng'agavaamu amasira. Katalagga yali agezezzaako nnyo mu busawo bwa Wandaba. Weewaawo nga yadde buli omu amutegeeza nga muliraanwa waabwe Namwandu Zerida bwe yali abalogolwa obugagga naye amatu gaagana okuwona era gaagenda bugenzi maaso nga bugolo. Katalagga kyeyava asalawo okugaleeta mu kizungu e Mulago. Yasookera wa Pawulo eka. Pawulo teyamanya yamulagirira ate era Katalagga ne mukazi we bwe baakuba koodi Pawulo teyabategeera okutuusa Katalagga bwe yeeyanjula nga bamaze okulamusaganya. Seruganda osanga nze tokyammanyi naye abeewa Binoga bakutumidde. Nze Katalagga omuweewo. So nno twakula ffenna naye wabula gwe olw'amasomero gammwe gano bw'otammanya era sikunenya. Anti ffe twabanga eyo mu kuyigga mafumbe gwe wajjiranga okuwummula. Ate kwe kukyukira mukazi we eyali akwatiridde amatu n'ekiwero kyali kinyokako Namungi w'ensowera n'amugamba nti mukyala ono ye Seruganda bamatabi gwe batera okwogerako era ffenna atatuva ku mumwa. Ssebo Seruganda mukazi we wuuno yaggwayo dda yalwala n'akonziba. Tulina olumbe lw'omukazi Zerida ku kyalo mbunno olw'okuba ye nga talina mwana tayagala kulaba ku bazaala. Kyeyava amusindikira amayembe gaasookera ku nze ne gammenyamenya embiriizi ne ganywamu omusaayi. Ye ggwe tondaba bwe nnali bwe nkyolowooza nze bwe nakubaakubamu ku matu ne gabaka munnange oyo ne gamuleetera kamunguluze n'okusesema. Bwe gaava okwo ne gamukuba omutwe gwonna ne gumuziba amatu. Tutambudde buli wamu wonna naye obulwadde bugaanye. Ssente tuzimaze ne ku lwayi. Kyenvudde ngamba nti tetujja kufiira wano nga nnina omwana wattu munnange byebigere bino. Pawulo teyalina kyakukola wabula yabukeereza nkokola nga yeetikka mukyala ng'amukuba mu ddwaliro. Yali asuubira nti banaamuwa ekitanda naye obulwadde bwali tebwetaagisa ekyo. Kyokka omulwadde yaweebwa ebiragiro okuddanga mu ddwaliro buli nnaku 2 era ebyo olwagwa mu matu ga Katalagga baabawa Pawulo. Katalagga kwe kuteesa nti ate munnaye ebyokudda mu kyalo tebifudde onajjanga kuva wano ate mujje wano muzzeewa wabula leero ono kiggala n'abeera atya wano yekka. Mwe muumuno mugenda nansowera mudda nansiri mpozzi era nze naamukuuma. Seruganda tujja kugwanga wano mu ddiiro ffe twetweraliikirira kasita watugulira ebitanda bye bino bya kirangira. Wano Katalagga kwe kukubakuba ku lukoddoli lw'entebe kwe yali atudde. Pawulo yagezaako okupalapalanya nti nno mu nju za gavumenti abantu tebasula mu madiiro. Katalagga akomye kwerima era ng'ali ku kimu nti yadde gavumenti ye kaliisoliiso naye ani alijja okukwaza. Tetujjanga kuzukka mu matulutulu nga tuzingako obukunta bwaffe era ekyo kye baakolanga ku nnaku ze baddirangayokko mu ddwaliro naye ku ndala nga beebaka ne beegolola n'okwegolola. Oluusi Katalagga yawulirwanga ng'agamba muganda we nti empewo ey'oku kibuga ng'efuweeta emeketera ddala mu magumba anti ndowooza eviira ddala ku nnyanja owange mulabye nnyo mmwe abakeera buli lunaku. Nze bwe mbeera ow'eno enfuula nnamba lujega. Ate era Katalagga oluusi yasaasiranga Pawulo ne ssente gamba nga olw'omukaaga Pawulo lwe yagulanga ennyo ebintu. Olwabituusanga awo nga Katalagga akungiriza nti Seruganda weebale buswaggu ab'oku kibuga mulina ssente kale munnange singa si bugagga bino bisobola otya. Wabula waliwo olunaku lumu amajaani gaagenda nga gaggwawo. Pawulo baali tebamubuulidde. Katalagga bwe yayagala okunywa caayi wa ssaawa 4 era ng'empisa ye bwe yali yagenda okukwata mu mukebe nga gulagula. Kye yakola kwe kubaalabaalako yaddira mu majaani agaali ku kapapula. Mukyala we kyava mukulisaayo nti kulikayo bw'ovudde wano ogenze ku kaduuka. Ko Katalagga nti ku kaduuka kutya nze nnyinimu gano ngasabye wano ku muliraano. Olw'okuba ekyalo kiwa Binoga kyali kya kinyumu ate ng'abantu bonna ba Luganda abantu bangi abaavaayo ne bagenda ku kibuga okulaba ku Katalagga ne ku mulwadde. Era nga bw'eri empisa buli yajjanga nga tava mu nju nga taliddeemu waakiri akamwanyi. Era emirundi mingi Pawulo yadde yamanyanga ebintu bye yalese ewaka ng'agenze ku mulimu teyamanyanga by'anaasangawo ng'azzeeyo. N'olwekyo bwe yabanga addayo ng'agula ebirala. Yali wa mukisa kubanga ebintu yabigulanga ku bbanja
ng'ajja kusasula mwezi, wabula olunaku lumu yatunda omwoyo ng'enkoko emira ensanafu n'anenya ku baaba we Katalagga nti bannange ng'ebintu mbikozesa bubi nange ssente siweesa mpeese. Naye kino Katalagga teyakyagala era yasitula oluyombo n'okugamba n'agamba nti obanga Pawulo yali ayagala kubagoba ababuulire. Olowooza ffe tuli baana bato, sukaali tuyiwa mu iwe nandiki omunnyo oba tubitunda? Sseruganda oyogedde bubi nnyo. Pawulo yalaba ebyokuyombagana tabisobole nga yeesirikira, wabula bba abagenyi bagenda mu maaso nga bugolo. Mu bagenyi abajja okulaba abalwadde mwe mwali ne Perusi kikazikazi. Perusi ono yali agambibwa okuba kizibu wa Pawulo era Pawulo bwe yamulaba ng'azze okusula n'agezaako okwerwanako ng'abajjukiza nti ye ne kizibwe baali tebateekwa kusula mu nju emu. Ko Katalagga nti obuko obutali bwebolereze tebuzira. Ebyo nabyo Pawulo kwe kubivaako. Wabula Perusi ne Katalagga bye baakola awaka wali tebitendeka. Dwaliro mu Pawulo yatuuka ne yeerabira ebisumuluzo by'ofiisi mu kisenge era n'ekisenge teyakisiba. Perusi ne Katalagga mpozi balowooza nti ekisenge akirekedde bbo. Agenda okudda bw'asembera mu ddiro yagenda okuwulira nga mu kisenge kye eriyo avuuvuuma ate n'atema obukule. Naye olw'okuba yajja akoona nnyo engatto bwe baamuwulira ne bamira omukkabe. Agenda okwekuba ekisenge yasanga Perusi asobolokoka avaayo. Bwe yamubuuza gy'ava Perusi yaddamu kwekangabiriza nti obuko obutali bwebolereze bukwata. Ate Perusi teyakoma na kwesolosanga mu kisenge kya kizibwewe. Pawulo yasanga nga busente bwe yaleseewo nga lya mpiki. Mu butuufu Pawulo teyasooka kumanya kijjawo ssente ze, wabula era ku olwo lwe yamukwata olubona yamusangiriza ne siringi 5 malamba ate nga Pawulo obulamu bwe bwonna yali yeeyaguza lujjo. Pawulo bwe yamubuuza gye yajja ssente ezo ng'amatama ntengo, kyeyava amubuuza nti abutisa amatama tolina mumwa? Perusi eky'okubutisa amatama teyafaanana kukisiima era kwe kumwasamiza akamwa nti tombutisa amatama, busente bwo nzija kubukuddizaawo, tompita mubbi. Omanyi Perusi yali akussunsa. Pawulo kino kyamujja mu mbeera anti abakulu baalugera dda nti mukadde wa muno tayomba. Ate munnange aganaanumya galinda ngoma. Nabano tebaalwa, bambalaganye bukanzu, beenyodde enduulu waalaalaala. Okugenda okubatawulula nga buli omu azimbye buyindi nga baweekera ate ng'ennyindo za Perusi zitulukuka musaayi. Perusi yayambalira ku mugongo nga nswa n'aviira Pawulo kyokka nga bw'amulangira nti Pawulo okunkuba bw'otyo bw'olifa. Olifa weezinze nga ggongolo, olifa weeweese nga mmindi era olifa bumbula. Ate nze bwe nkusookanga okufa tolinnyanga ku ntaana yange nkumaze nga bwe namala ebbeere lya nnyabo. Mwana muwala bye yayogerera awo mwabutwa ku nkoomi. Abawulira ku kamwa kwa Perusi baavaawo nga banyeenya mitwe ng'embuzi etenda enkuba. Abagenyi abaali babeera ewa Pawulo baalaba guli gutyo bonna nga bannyika byayi mu nsuwa ku myumyulangugu yaabwe. Kulaba lyabaleeta mbu kubanga Pawulo okukuba Perusi yali akubye bbo bennyini. Pawulo ebyo tebyamuluma, mu butuufu munda yassa ekikkoowe anti akumma ebijanjaalo, wabula Perusi bwe yatuuka ku kyalo yeefuula wa lujjo. Ebigambo by'ataasala ku Pawulo mpozzi nga tebiri ku nsi. Omanyi yali kasalabecca ate balunaayiza, kyokka olwo lwe lwanywanga omwenge. Anti olwabagwa mu matu abantu b'oku kyalo ekyo Kiwabinoga bonna ne batandika okuyeeya Perusi nga bwe baamukubira ku kibuga. Abamu nga bwe bamulangira nti bw'ayenga nakufuuka kita kitava ku ssengejjero, abandi nti anti entakyaluka. Ate ng'abalala bamuyeeyereza olw'obutafumbirwa anti naawe obamanyi abangi bwe bakwebaza nga luweze. Wabula mukulu we luwedde ye yamuwa amagezi awaabire Pawulo mu kika kubanga yali akoze kya kivve nnyo okukuba kizibwewe.